Oluvannyuma lw'okumala ekiseera nga tuyiga okulunda enkofu n'enkoko eŋŋanda, mmwe tuyigidde ebintu eby'enjawulo ng'okuzimba we birina okusula ate n'endabirira yaabyo. Olwaleero katulabe ekirina okuddako. Omukugu waffe Ssaalongo Isaac Mwesigwa Kalibbala ow'emifunya Nakaseke agamba nti enkofu ku myezi 7 ku 8 eba etandika okubiika, wabula ekyakabi tebiika mu nnyumba. Etandika okubiika mu bifo ebikwetoolodde awaka, obusikosiko obwasigalawo obutinitini. Ate ne bw'oba tewaliwo nnyo obusika era yeenoonya weebiika. Bwe ziba zibiika bw'oba olina nga zisukka mu emu, zibiika nga zibiika wamu. Bwe zibaawo 5 nga nkazi zijja kubiika mu kifo kimu nga zibiika. Kati gw'ogenda we zibiika n'otandika okulonda y'amagi. Ono agamba nti bw'omala okukuŋŋaanya amagi gonna yonna enkofu gye ziba zigabiise, kiba kirungi n'ogawa enkoko okugamaamira kubanga enkofu si nnungi nnyo mu kwalula. Ekiseera bwe kituuka eky'okumaamira, bw'oba olina enkoko, kati nga nze nnina enkoko enkazi. Kati mmanya nti enkoko enkazi kanjiggyeko amagi gaayo ge yabiika nteekeko ag'enkofu. Kyokka Mwesigwa agamba nti osobola okuba n'enkoko ng'ebadde ebiika ate nga n'enkofu zibiika. Bw'oba oyagala okwaluza obukoko n'enkofu omulundi gumu, olina okuba omwegendereza ennyo kubanga eggi ly'enkofu limala ennaku 26 okwalula ate ery'enkoko limala ennaku 21. Kati kyenva nsooka amagi g'enkofu n'engawa enkoko n'emaamirako ennaku 6. Oluvannyuma olw'omusanvu n'endeetako amagi g'enkoko n'engawa enkoko n'engatta amagi ga mirundi 2, ag'enkofu n'ag'enkoko. Enkoko ku lunaku lw'egenda okwalula ku nnaku 26, ag'enkofu gaba gawezezza ennaku 26, ag'enkoko gaba gawezezza ennaku 21. Neyalula olunaku lumu amagi ago. Enkoko nesobola okunkuliza obwana bw'enkofu n'obw'enkoko wamu. Agamba nti oluvannyuma lw'okwalula kyetaagisa nnyo okuyamba ku nkoko okuza obwana kubanga buba bungi ng'eyinza obutasobola kubutakulira ssaako n'okububugumya obulungi. Obukoko obuto olumu enkoko olw'okuba nti eba eyaludde obwana bungi ngiyambako okugiwa ku ngeri y'ebbugumu. Nnyinza otteekawo akasaka nga ntaddemu omuliro n'enjiwaako ku ngeri y'ebbugumu, obukoko ne mbukuza. Ate ekirala bwe baba baakabwalula mbuwa ku gulukosi ne bunywako, muli mu mazzi nga baakabwalula. Nteekamu ne kasente ne ngenda n'engula pireti ow'obukoko ono obutandikirwako n'embuwa kubanga ekindeeta obbuwa obwo obukoko obuto mba mbwagala buveemu mangu. Emmere eno erina kyebuyamba naye emmere eno erina bwebujjayo sipiidi ne bukula mangu. Ku mwezi gumu gwokka singa obukofu oba obulabiridde bulungi otandika okuyoola ensimbi kubanga akamu kaba katundibwa emitwalo 3. Kyokka olw'okuba tebatunda kakofu kamu kitegeeza nti otandikira ku mitwalo 6 bwe bukofu 2 akakazi n'akawanga. Mu mwezi nga gumu ng'obukofu obwo osobola obbuguza omuntu n'abutwala. Obukofu obw'omwezi mbutunda okutandikira ku mitwalo 6 ku siteegi esookerwako. Peya oba 2 akasajja n'akakazi bwe bugenda bulinnya bweyongerayo buli gye bukoma okukula ne ssente okulinnya. Bwe bukula nga mbutunda emitwalo 10, bwe zigenda zeeyongerayo mitwalo 15, bwe zeeyongerayo enkofu ezikuze emitwalo 25 peya. Tukakasa bulungi nti kati oyize bulungi okulunda enkofu wamu n'enkoko eŋŋanda, wabula osaana okimanye nti wadde ng'enkofu tezirwalalwala era nazo waliwo endwadde ezizitawaanya nga we tugenda okutandikira ku mulundi ogujja. Stella Nandawula ne Samuel Kawoya, BBS Telefayina, obulimi n'obulunzi.